Era mu bulamu buno bw'oba onookulaakulana weetaaga menta. Menta ye muntu gwe tulabirako. Era bw'oba omulabirako byonna byetegereze olondemu ebinaakugasa, ebitaakugase obijjemu. Naye kibi nnyo omuntu okutuulawo n'alowooza nti agenda kufuuka Bujjingo ng'afubutuse mu buliri. Ne bw'oba onkubye bukubi masasi n'envaawo toyimirira wano ne bakukkiriza. Bwe kitabeera bwe kityo era tekigenda kubaawo bwe kityo. Oyagala success, tokola bukozi mukwano ku bantu bali successful. Weetegereza abantu abali successful. Eri abakola omukwano n'alowooza kyawedde. Waliyo abantu abafuna essimu yange buli kaseera n'annyingiza mu WhatsApp group. Nze siri mwana muto. Era siri muntu asobola okugumiikiriza message eziyiika buli kaseera nga boogera ebigasa n'ebitagasa. Naye nga kyava abaera nteeka mu WhatsApp group abalage nti ammanyi okuba n'essimu yange n'okummanya byanjawulo. Kubanga sibeera ku mwezi nnyangu yakufuna. Abalamu bragging eyo kubanga mumanya abanene. Noonye omuntu oyo yafuuka ati omunene kubanga si munene mu mubiri. Waliwo ekifuula omuntu omunene oyo no kyetegereza.